Nange kalino kikulu nnyo tutandise n'obubaka obwo akayimba kavudde wa Rema namakula nsonga za kutembeeta bakyala na basoosowaza saako n'okubateeka ku mwanjo mu mwezi guno nkulamusaako omunnange wasuza otya na lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi tutambuza gwa March omwaka 2024 ssaawa ziri 4:3 programu olutindo enkyonaku olwaleero nze Peter ate nyongera okujjukiza tukyali mwezi gwa bakyala omukyala gw'olina omukyala ali ewaka omukyala gw'obeereza naye ku mulimu omukyala gw'okozesa saako n'oyo omukyala kukozesa wabeera nga ye mukamaawo muyise mu ngeri enjawulo mu guno omwezi ate kuba bibonakazadde b'eggwanga eggwanga abakyala batali tuyinza okuba n'ensasage mu ggwanga Uganda anyola okugeza obubenje bukyaliyo bungi nnyo mu ggwanga kale kikulu obuli ku kidduka leka kuvugisa kimama leka kuvugisa ndiima ate oba ovuga ebirowoozo byonna bijje ku ssimu wabula obiteeke ku kkubo olw'ensonga nti oyinza okubeera ku ssimu ate n'ovaako akabenje akayinza okufiiramu abantu abalala kikulu nnyo obeera nga oli ku kkubo ebirowoozo byonna biteeke ku kkubo tulwanyise obubenje emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabajja Kabaka gigenda kuba giyinda ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja mu Lubiri Emmengo kikulu nnyo okulaba nti obeera bumu n'enteekateeka eno gula emijoozi gyo gy'ogenda okuddukiramu saako ogulira abantu bo ogulire n'abakyala abo ab'enjawulo n'engeri gyegula omwezi gwabwe ku mitwalo 2 gyokka osobola okujja wano ku mbuga enkulu Masengere tusinzira okubeera nga tukuweereza n'ofuna emijoozi mu bungi bonna bo baweetaaze ku mitwalo 2 gyokka ate gwe agyetaaze mu bungi bagikuleetera woli ku kakkalabizo lyo tukubire ku namba y'essimu 0708 882 bakutuuseeko enteekateeka eyo eya mijoozi ate tudduke kubanga omulamu gw'omwaka guno era gukyali ku kulwanyisa ensaasanya y'akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya 23 agenda okutuuka nga tetulina bulwadde bwa mukenenya kikulu nnyo twettanire enteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda egigenda okuyinda ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja gwa April mu mwaka 2024 baganda ffe abaisiraamu tubalamusako mu ngeri y'enjawulo olunaku lwakutaano ye Jumaa esoose mu kisiibo mu mwezi ogwa Ramadan tubagaliza birungi byerere Allah subhanahu wa ta'ala akyobalire ate mufunemu empeera nga bwe muteese ku lutindo olunaku olwaleero negatiddwa kuba naffe aba Century Properties Ltd abalina enteekateeka empya ng'omukyala ng'oli ku Terefayina ssaawa zino olaba puroguramu eno nkulu nnyo tegeka amaaso okuba balina ekifo kye bagenda okuba nga bakusosootera negatiddwako omukyala Fiona Birungi okuva mu Century Properties Ltd agenda okuba nga atubuulira ekipya oba enteekateeka y'omwezi gw'abakyala engeri gye bagenda okuba nga bakuza mukkiriza akulamuseeko ate tugende mu mboozi y'olunaku luno olwaleero. Mwasize mutya abatulaba ku BBS TV banange abakyala akayimba k'ensonga lwaki tukakubye kalimu obubaka bungi singa si mukyala singa saasoma singa saakula singa tewazaalibwa banange abakyala batobye naye babadde tebalowoozebwako sekita nyingi ziweeziri naye nga abakyala tebalowoozebwako naddala eno ey'ettaka abakyala baali balowooza nti ettaka abamu be balina okuba naki n'ettaka bannange n'abakyala abali eyo bapangisa abakyala waliwo tulinawo abakyala ba single mother bali eyo omwami abaami ennaku zino bamala okuzaala ngadduka byo bwe kiri kubanga kati ndowooza ku bakyala 6 abazadde oba abalina abaana ba single mother osangamu 20% nga be bannamwandu naye nga abalala bonna baddukibwako abaami ababazaalamu abaana era waliwo n'abasajja nga bw'amanya nti olubuto waluzadde kati omwana ali myaka nga3 ng'akomawo ng'amwongera olulala ng'akola ki ng'agenda n'ekirala omukyala waliwo n'ebiseera ebisinga nga oli n'ebbaawo naye ffe tusigala ewaka balandiroodi tebatera kusinkana baami basinkanaani basinkana mukyala naye ffe kye kuzzaamu essuubi omukyala ali eyo ng'ogamba bannange nze obupangisa mbukooye mpulira nenyiyiddwa nga njagala kubaako wenkola ki wendaga omulamwa gwa puroguramu eno kubanga guno omwezi gw'abakyala twagala nnyo okulaba nti omukyala tu improvinga obulamu bwo naye ng'amannya agange nze Birungi Fiona okuva mu Century Properties Ltd Limited banange abasiraamu tubagaliza ekisiibo ekirungi nga Century era tuwanywa ekisiibo era ebyammwe mbireetaawo towards Eid ebyabasiraamu butereevu Fiona omwezi gw'abakyala tutandise n'akayimba akazaamu abakyala amaanyi akasiima abakyala n'akajjayo amakulu g'abakyala nga Century mu mbeera y'okulaba nti muteekateeka ebibuga ssaako okuyambako abantu okufuna omuntu wayinza okuyita ewuwe mulina nteekateeka ki gye mutegekedde oba kipya ki kye mwagala okusoosootolera abakyala mu mwezi gwabwe guno enkya olunaku olwaleero kye twagala okusoosootolera abakyala twaleeseeyo estate empya
Estate eno eri mu kibuga eky'Mayangayanga Mukono. Estate eno eri ku kyalo bakiyita Mayangayanga, ate Mayangayanga it's a trading center nene. Twatunuulidde omukyala atunda nakati amutundira mu baafu. Naye nakati oyo okimanyi nti bw'ogamba nti ozze n'ogula poloti ku estate y'abakyala ono osobola omwerimira. Noba ng'ovudde ku level y'okumutambuliza kuki mu baketi nga gw'osuubuza abantu mu butale Owino Nakasero. Sabakyala twagala luno twagala mukozese ezo ssente zammwe entono ze mukola ki ze mulina naye obulamu bukole ki bukyuke. Kati no estate gye twagitadde ndowooza olaba we wali estate yaffe erimu acres 22. Omukyala oli eyo gamba nti nze nkooye okunoonya nga school fees nenoonya ekyokulya ate nentekako n'okupangisa. Jangu osooka oguleko poloti emu ey'emitwalo 9 ogambe nti kansooke nteekemu kiyu kimu oba luumu emu oba luumu 2. Ekyo bwe kinaaba kiwedde ogambe nti kati ate mu nnyongere njagala wakulimira. Essaawa eyo oba tulagawo ku screen bayitawo Kiyunga. Estate eno bw'oba ova Essonde ofubutukira mu Kiyunga, oyita e Bukeerere n'ogwa Kasaayi n'ogwa e Kiyunga. Mwabava erikubo lyolaba eryo liva Sonde. Bw'oba ova mu tawuni oyita e Mukono, erikubo libatulaga liva Mukono mu tawuni. Awo tawuni yaffe y'Ekiyunga eriraanye Mayangayanga wetusaliramu nga tugenda ku estate yaffe y'abakyala ku kyalo kye Mayangayanga. Kati essaawa zino batulaga Mayangayanga town. Yeyo gye twagala abakyala baffe gye twabakoledde ekibuga. Kibuga kinene kyakulaakulana dda era mulimu ne woofiisi ya Century. Bizinensi nnyingi zigenda mu maaso. Ne bw'oba osiika capati bakulaze nti eri wali already genda okyuse oteeke mukyala wo ku estate okolerwawo. Oli wa booda gulirayo mukyala wo muzimbireko ateekaawo. Ate n'ekira taxi weeziri eziva mu kibuga n'ogamba nze nkolera mu tawuni nja kuvangawa nja kuviiranga ku estate ngende nkole siringi 6. Omanyako akatali kaawamu kubanga esente za landlord ekisonga lwaki zisumbuwa abantu azaagala ki lumu. Naye bw'oba okwata 6 ku sente ez'okola n'okutambula n'ogenda mu kibuga n'okola n'odda kiyinza obutakalubiriza. Eyo estate yaffe gye tubalaga Mulindwa ye amasannyalaze ku kitundu kwegali era ku estate essaawa yonna tugenda gatuusaako. Twakuleeteddeko ne program nga tugamba omukyala ali eyo obadde ogamba nti nze naye okuzimba nga kunankalubiriza ndowooza ogiraba estate bwaguuga eyo estate map nene nga bw'okiwulira. Twagambye nti osobola okuzimbamu ennyumba ey'ekika ekyo. Ennyumba ndowooza mugiraba eyo pulaani yaffe. Ffe nga Century oba oyagala tukuzimbira omukyalo ow'omulembe noga njagala kusookala n'akayumba kange katono wempaakinga emmotoka bisenge ebisulwamu 2 n'eddiiro. Ogirengera estate map gundi mapu y'akayumba kaffe bwetyo bwefaanana. Omukyala ezo sample y'ennyumba gye twagala okuzimbirako omukyala aliyo nti nyina milioni zange 7 nga maze okugula poloti yange mitwalo 9 munteeremu akayumba akafaanana bwe katyo. Naye gwe oba ozirina lumu osobola ozireta. Naye wogamba nti nja kuteekayo milioni 4 mu kusooka then ndeete sente. Tetwagala kuzimbira abantu ku bbanja. Jangu osobola okujja ne tulaba engeri gye tusobola okutetenkanyaamu. Omukyala ali eyo ennamba eziri ku screen ziri ne ku WhatsApp. Oli bweru banange sindika maama wo naye njagala kutwala okusomooza eri abaana abali eyo. Abamama tuwulira omukyala akeera n'alengamu ogwo ku nguudo asiika capati asiika buchipusi osobole okusoma. Olumala okusoma ng'okola ki? Misinde oganza maama yamanyi obulamu obubwe bwakomanze obwange kaneyagale abaana nomuleka mukyalo ng'abonaabona abaana mugulire bamaama ettaka. Njagala kubatwalako omukulu wa Century twalonkinga estate eno naye muwulire ebigambo by'abagamba ebiwoomu bamaama ebizaamu essuubi. Omukyala ku luno tetwagala osigalire mabega kuba essimu eziri ku screen. Katufune obubaka buno obuva nga batongoza estate eno y'abakyala. Tulina omukisa munene nnyo guno omwaka 2024 omwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi mulala tuba tujagulizaako ku bakyala okubeera nga lunaku lwabwe lukulu. Kale n'olwekyo Century Property nga bulijjo bwe badde ng'ekola
ku luno yateeseteese ekibuga ky'abakyala nga ku luno twatunuulidde okunyolwa kunene okutambulira mu biti bino wammanga abakyala abo bannamwandu abalekerwa abaana ne babeera nga batoba nnyo okuba nga bakuza abaana mu mizigo. Twatunudde nti mwebamu kubatunuuliddwa. Ettuluba eryokubiri be bakyala be tuyita ba single mothers abatoba n'abaana naye ng'abaami gye bali gataayaaya. So nabo twabatunuulidde nti mukola omulimu munene nnyo, mumenyeka mwekka ne mubeera nga mumenyeka kunoonya school fees n'ebirala saako ne ssente za rent. Ne tutunuulira abo bonna abakyala abaagala okwetuusaako obuwanguzi okufuna we mubeera, nammwe abafisa akasente k'akameeza. Twaguddewo ekibuga kino olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 okubeera nti olwaleero kigguddwawo nti kyekibuga ky'abakyala era muleete emitwalo 9 cash oba atasobodde ajja kusonda kibanja mpola miliyoni 1 kubanga ekibuga kino kibadde kya miliyoni 2. Kampani yabatunuulidde n'ekisalako. Ekibuga kino kisangibwa Mukono, ekifo bakiyita Mayangayanga, masannyalaze gyegali, takisi gyeziri. Mulimu ekifo ekitegekeddwa obulungi ng'akatale, abakyala musobola otandikamu akatale oba emidaala. Mulimu ekifo ekitegekeddwa nga kyakusulamu, abakyala musobola okusulamu. Mulimu n'ekifo kyetuteeseteese nga kya recreation oba playground. Ekifo kiteekeddwa bulungi, twetaaga abakyala 1,500. Mutandike nga bwe tulangiridde olwaleero, mukeere ku Century, musasule ka poloti kano obeere ng'ojja abaana mu muzigo. Kino nteekateeka ya Century esoosotodde guno omwaka 2024. Mukijjumbire, mukyettanire, abakyala twakategolayizinze abo abasinze okunyolwa ennyo naddala mu mbeera y'okubeera ba single mothers nga muli mizigo, abakyala bannamwandu nga muli mizigo, abakyala abaagala okubaako we mutuuka nga muva mizigo. Olwaleero lunaku lukulu mu Century Property wamu n'eggwanga lyonna nti kino ky'ekibuga ekisoose okubeera eky'abakyala. Olwaleero tusazeewo tuggulewo ekibuga ky'abakyala era tugamba nti Century Property olwaleero tugguddewo ekibuga ky'abakyala officially. Abakyala ababadde mu nteekateeka y'okutongoza ekibuga eky'abakyala wali mu bitundu eby'Amayangayanga mu bitundu eby'Emukono. Kakati njagala era kwongera okuleetako abakyala abamu nga bakyatwongera otubuulira be ekibuga ky'abakyala bakyeteekateekedde batya. Yes. Kale katufune obubaka obwo okulaba engeri y'abakyala gye bateeseteese okulaba nti babeera bumu n'enteekateeka y'ekibuga ky'abakyala ssaako n'obubaka obw'abamu ku bakyala abafunye mu Century Properties okumala akaseera engeri gye guli nti mwezi gwabwe kkiriza tubasoosowaze olunaku olwaleero. Katufune obubaka obwo. Omukisa guno okwebaza kampani ya Century. Nze bannange nawulira akalango ne ŋŋamba sijja kutuula butuuzi naye obutereevu ne nziruka ewa n'abakyala ne mutegeeza ku kalango ke nalabye ku TV. Bannange Century tukoledde ky'amaanyi. Nalaba akalango ako nagamba sijja kwetuulako. So nayitiramuko ku n'abakyala. N'abakyala naŋŋamba tugendeko mu Century tulabe. Twagenda otuuka nga bya ddala. Bannange ettaka liringa lye batuwadde obuwi. Ettaka lya ddala. Bakyala bannange abawala abali abakola enjale. Bannange mujje mugule ettaka. Nze actually nafunamuko obuzibu ne aji wange. Omanye ensangi zino bagamba nti bahaji balina bahajati. Ewe byantabukako nga mpulidde ka programu kano nengulayo akataka kange. Era we nagenda nentuuka nga bya ddala bane nafuna era kati ngamba ti aji ne wekinkyawa naye nga ninayo akantu kange bali. So banaye neyanza Century mwebale kutujjayo mwebale tulowoozaako naffe abakyala. Aba Century neyanziza nnyo byansusso olw'omukisa guno gwe mutwadde ng'abakyala. Bampita mukyala Pulisira naye nandifukamidde nembeebaza naye soola fukamira nga we mundaba.
nenga bambi neyanziza nnyo byansusso. Ndaba akalango nga mulanga ettaka esseeti y'abakyala naye nange ne ŋŋamba ofiisi zammwe ziriko wa naye nange Katonda nnyambye ngenza otuuka wano nga mulonkinga neyo esiteeti. Naye bakyala bannange temutulirira ssente zammwe. Nange mbadde awo ntunda ebyennyanja byange awo ku kkubo, oluusi bigenda ne bibula, ssente ziba ntono nga ye munda ndi muzito naye ne ŋŋamba kano kapoloti nno kagulira omwana wange agende otuuka nga naye alina kyalinawo ntekeko ennyumba z'abapangisa omwana mmuweerere. Era bakyala bannange yadde mukola akasente katono mbakungira mujje mugule ettaka. Nazze natambuddemu n'akasente kange akatono naye ne baŋŋamba kalekeewo ne bampa ne discount $900 mikwano. Mujje mugule ettaka ebintu bya ddala temulinda basajja bammwe bakolerera. Mujje mugule ettaka katono ke mufunawo yadde mulina gye musondera eyo oba mulina ke mwatereka ettaka si lya bukadde 10. Ettaka lino liri wano kakadde kamu $900 nga mwefunira ettaka. Jahaji ne wanandikawo nja kuba dina ettaka lyange bubaka kunsanyudde nnyo. Fiona, ploti zino za $900 eri abakyala ndala mu guno omwezi gw'abakyala nga butegezeza ziriko bugazi ki? Kakati ploti zino abakyala bayirawe mmwe bannange tubale tusala fuuti 25 kwana naye esseeti eno twasaze fuuti 25 kwa 5 abakyala twabongeddemu fuuti 10. Kulentekateka yo kuba celebrating mwezi wa. Yes, guno mwezi gwa abakyala. So omukyala bw'oba oyagala fuuti 25 kwana ziri $900. Bw'oba oyagala fuuti n'ogamba nze mumpe poloti 2 zikola fuuti 5 kwa 5. Bw'ogamba nti nze njagala fuuti 5 ku 10 osasula obukadde 3,600 kashi. Ne waliwo omukyala agamba nti ekyenda sikola ki sikisobola. Kati gwe kyogenda okukola jangu ne ssente entono z'olowooza nti ntono ffe terwali ssente entono mu Century jangu nazo osasule poloti eyo mu kibanja mpola ng'ogisasula miliyoni egyo emu. Discount noga ekyenda tokirina nawe tukuwadde omukisa gwe kuba essimu eziri ku screen ate ziri ne ku WhatsApp ogambe nti nze nyinawo emitwalo gyange 4 nyinawo 3 nyinawo 5 jangu zisasule mpola mpola fuuti 25 kwa 5 ate gwe ayagala 10 ku 10 unayo weeri half acre weeri eka weeri kyoyagala kyokola ki kyokolerako. Naye nga omukyala ayinza okuba ali eyo ng'agamba naye nze njagala kuteekako dduuka nze njagala kuteekako saaluni kubanga eno estate egenda tuza abantu nga 1500 egeeza waliwo ssente. Omuntu alina obwongo bwa bizinensi essaawa zino agamba awo nsobola okukolerawo hardware bwe nteekako essomero abakyala tuzaala abaana. Omukyala agula omu najja n'abaana 6 oyo bizinensi ya nasale ekoze etya weeri ne bwe ba secondary okitegeera ate nga ne ku kitundu kwennyini temweraliikirira amasomero gakoze gatya weegali kuba abakyala n'okusomesa abaana ga maama abaana wange tebaasome n'abasomero gakoze gatya gyegali ekiri eyo amasannyalaze gyegali. Abakyala twagala nnyo ebyokwewunda jangu oteekeko akaduka ka cosmetic shop teekako saaluuni so gwe kuba essimu eziri ku screen ndowooza olaba kubo liiryo gwe jangu weekwata ez'okukkubo naye yo bbeeyi ebeera ndala poloti z'okukkubo bbeeyi ndala so n'ez'ekyenda bbeeyi ki ndala. So gwe omukyala ali eyo atulaba kuba essimu eri ku screen awo naye nga njagala ezo ennyumba ze batulaga ku screen ze zimu ku nnyumba z'osobola okuzima mu fuuti 25 kwa 5. Jjukira ezo tubadde nga tusipiima fuuti 25 kwa 4 naye eyo gy'olaba ennyumba eri ku fuuti 25 kwa 4 naye ate esse twajongedde fuuti meka fuuti 10. So kakati gwe ali eyo omukyala agamba naye birungi njagala otukakase oba ebintu ebyo bya ddala. Ebintu byaffe bino bya ddala mu ngeri bweti abakyala abazimbye abakyala bagambye nti ffe katugende baawulira omulanga nga bw'owulira essaawa zino ne batanyooma nagaa kankoppeko ennamba zange ez'essimu kaŋŋende ntuukeyo basasula mu kibanja mpola ne bazimba amayumba gano. So leka tukulage abakyala bano nga nabo bakugamba engeri gye baganyiddwamu mu Century. Bwe tugamba nti Ssuubi estate twajja kuzzaamu bantu ddala Ssuubi eryali libaweddemu abakyala abavubuka abakadde n'omu n'abaami
twajja kulaba nga buli muntu afuna waateeka ennyumba, afuna waateeka edduuka, omuzigo gw'apangisa n'asoloozaamu ssente, naye nga leero nkututteko wano esiteeti yaffe eya Ssuubi Estate. Kwa twatandikawo poloti y'Emitwalo 5 ne bagamba poloti bagitundira mu kaveera, bagipima mu kilograms, naye nno leero njagala kulaga abamu ku bantu abaganyiddwamu mu Ssuubi Estate poloti okuva ku Mitwalo 5 eya fuuti 25 kwana. Era gye mbadde mpitayita eyo gye nsanze omukyala bamuyita mukyala Barbara. Y'omu ku bakyala nno abafunyeemu ku kikyo ekya Ssuubi Estate. Bazimbye amaka, bali wano Century bagitendereza nga bw'olaba gano amaka ge tuliko tegannaggwa, naye waliwo omukyala akoze omulimu guno ogw'amaanyi. Yatulaba nga tutandise Ssuubi Estate n'aleeta ssente ze n'agula kubanga yasasula mu kaashi, naye mbadde njagala naawe obyerabireko ate obyewulirireko nga biva mu kamwa ke ng'abituttotolera. Mukama wange nsanyusa okukusanga bannange. Nange okulasanga. Amannya agange nange kankweyanjuleko obanza omumanyi. Nze nkumanyi bulungi. Omanyi bulungi. Kati nno weyanjulire abatulaba essaawa zino, otubuulire olugendo gye lwatandika okutuuka okubanga ojja okugula ettaka mu Century Property. Abatulaba essaawa zino beeyanjulira amannya agange nze Amutosi Barbara. Bannaye ndi musanyufu ku lwa Century kuba nze nalinga ntereka obusente bwange naye nga nkola kimu kya kucakala, kugulamu bugoye, kusibisa nviiri. Naye bwe nalaba Century ng'eranga ne ngamba obusente bwange kambutereke mu kabokisi. Bwe nafuna Emitwalo 50 ne ngenda mu ba Century ku ofiisi. Century we nagenda ku ofiisi ne bandeeta ku eno estate. Estate yaffe ya Ssuubi Estate ya Ssuubi. Ne bandeeta ku eno estate eya Ssuubi Estate. Twali bangi naye n'ensalawo nengula poloti eno gye mulaba. Poloti wagigula ssente mmeka? Poloti eno nagigula Emitwalo 5. Kaashi oba wasonda nsonde? Poloti eno nagigula kaashi. Wagula kaashi. Sooka obuulireko ku muntu ayinza okuba ng'agamba olabika okola mu banka. Okola mulimu ki? Omulimu gwenkola abatulaba ntunda nnyaanya, butungulu n'amatooke. Kati nakuŋŋaanyanga mpola obusente bwange mu mulimu ogwo paka bwe naweza Emitwalo 5 ne ngamba ng'omukyala kansalewo ngende negulira akapoloti kange kubanga ndi single mother. Bannange abakyala ennaku zino munyiikidde okukola naye ate abakyala ebiseera ebisinga ate tebajjumbidde kugula ttaka. Webale kubeera n'ekirowoozo ate ekyo ekirowoozo ekirungi. Bwe wagula poloti essente zaaliwo ez'okuzimba kyali kitya? Era essente ez'okuzimba tezaaliwo. Nenziramu n'ensonda mpola mpola. Era nenyambibwako aba Century abanyamba mu kuzimba ennyumba eno. Wafuna bagundi abazimbi ba Century be bakuyambako nga nayo bawa ssente? Ye nnyabo. Bannange ekyo kyamaanyi nnyo. Naye nga mugwe muwulira otya gwe ng'omukyala okubanga single mother osobodde ositula ennyumba efaanana bw'eti? Bannaye ndi musanyufu simanyi na kumanya kyensobola kuwa Century naye mbeebaza bwebaza. Mwebale kujja bannaye kuyamba nga ffe abakazi ba single mother. Mwebalire ddala. Kyenyinza okugamba oba kubuuzaamu waliwo okusomozebwa kwonna kw'osanzeeko ng'ozimba ku estates zaffe oba buli kimu kasita baakuwa poloti tewali yali akusumbuye? Tewali n'omu yali ansumbuye. Era bwe namala okugula poloti neŋŋamba kambi bakwase n'ebyokuzimba nga bwe nnoonya akasente bwe mbawa banyambeko. Bakuyambeko. Osobola kuwa mu magezi ki ku mukyala ali eyo oba wa woofiisi oba mukyala w'ewaka oba mukyala naye ng'atunda mudaala atunda amatooke nga ggwe? Amagezi ge nsobola omuwa asobola okusonda mpola mpola akasente ke bw'akaweza n'ajja mu Century ne bamufunira ekifo naye n'asobola okuba nga nze ng'asonze mpola talinda nti naakafune lumu asonde mpola mpola ajje mu Century bamuwe ekifo. Bannaye nze ndi musanyufu. Ndi musanyufu. Era bannaye tweyanziza tweyanzeege.
Babrandos omulidde okuva mu banaffe aba Century Properties omu ku bakyala abalina mu nteekateeka ya programu ya Century Properties. Programu olutinde ekyagenda mu maaso kkiriza ngende ku mukulamu katono nkomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.